Bismillahi rahmani rahim. Ekibuuzo ekirala kyavuddewo Hasifa yageese ngamba nsiiba ennaku enjeru awo ne nnyingira mu nsonga z'ekikyala ne zisiiba. Allah ampe empeera z'ezo ennaku zesisiibye oba. Mwannyinaffe Hasifa, okusiiba ennaku eza yawmul bid, ennaku enjeru, mwana wattu bw'oba ng'osiibye empeera ezo omala oswala empeera ezo ennaku ezo okuzisiiba, Allah n'akugerera n'obeera ng'oyingidde mu nsonga z'ekikyala n'obeera nga tosiibye, Allah subhanahu wa ta'ala oba oli awo asobola okuwa empeera ezo okusinziira ku nniya n'engeri gy'ozootaawada ku mulimu ogwo. Kiri tahta al-mashi'a oba oli awo, kubanga tukimanyi bulungi, twayogera bwe twali tusoma ku nniya. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba nti omuntu asobola okubeera nti aweebwa empeera ku mulimu newankubadde nga tagukoze, ng'asinzidde nga Allah subhanahu nga tusinzidde ku nniya gy'abadde nayo, nga bwe yagenda ne bashaabi rasuli, bwe yagenda ne basahaba be mu lutalo ne balwana. Oluvannyuma lw'okulwana n'abagamba nti wa inna bil madina la rijalan, mazima Madina gye tuvudde tuleseeyo abasajja, hum sharakukum fil ajri, bafunye empeera nga ze mufunye. N'agamba Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abagamba, ne bamubuuza nti kaifa dhalika ya Rasulallah, ekyo kijja kitya okubeera nga begasse mu mpeera naffe ng'ate bo tebalwanyi? Mubaka n'abagamba nti abantu abo babadde baagala okulwana, era bwe kimu badde baagala okukikola nga mukikoze, lakin habasatuhumul mani, bafunye ekibalemesezza, aw kama qala sallallahu alayhi wasallam. So naawe Hasifa oyinza okubeera nga wabadde oyagala okusaala naye n'ofuna ekyakulemesezza n'obeera ng'essala togisadde mu butuufu n'obeera nga tosiibye nga bwe wandibadde osiiba, naye n'obeera ng'olemeseddwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Waliwo ekibuuzo ebirala bano, kibuuzo ekirala oba kiriwo ya Rabbi Mungu. Ekibuuzo ekirala kyabuuziddwa, ekibuuzo kino kyagambye nti byadde bya Madina yagambye nti nsaala ntya essola y'olugendo. Essola y'olugendo ngisaala ntya? Essola y'olugendo tugisaala ng'ogisaala imma jamu taqdim am jamu ta'khir qasran. Essola y'olugendo osobola okugisaala ng'osise essola emma, tugeze ogenda kutambula naye ng'okimanyi bulungi nti ogenda mu lugendo, n'okwata salatu asiri n'osala salatu dhuhuri n'ogisaala rakabbiri, then n'osikana asiri ey'omu maaso naye n'ogireeta naye n'ogisaalako rakabbiri, n'osala rakabbiri n'osala salamu, n'osala ne asiri rakabbiri n'osala salamu, ng'osadde rakabbiri bbiri. Then ekyo kye bayita jamu taqdim, ng'osise ekyemmaaso, osise essola ey'emmaaso n'ogireeta ku eno. Then osobola okusaala okukola jamu ta'khir, n'okwata salatu dhuhuri n'ogisindika mu maaso n'ogisaala ne asiri n'osaalako rakabbiri, ne dhuhuri nayo n'osaalako rakabbiri. Awo ekyo kye tuyita jamu ta'khir, okubeera ng'ogikeereesezza bukeereese, osise ekyemabega n'okiteeka ku kyemmaaso. Then esswala ezo ziteekwa okubeera nga zetusalako nga si salatu subuhi. Salatu subuhi esigala ng'eri yokka. Then ne salatu al-maghribi bwetuba nga tugenda kugigatta ne salatu al-isha, salatu al-maghribi tugisaala nga rakassatu zennyini nga bwe ziri, then salatu al-isha yo ne tusaala rakabbiri. Maghribi ziba ssatu, yo tetugisalako, then isha ne zisigala nga ne tusaala rakabbiri. Then bw'obeera ng'otambudde n'ogenda mu lugendo, making sure nti esswala ezo ozisalako nga tonnaba kudda waka. Senga kakutanda n'okomawo ewaka, n'obeera ng'okomyewo ewaka, oba tokyakkirizibwa kusala ku sswala ezo kulw'okuba nga kadi enqata'a sababu, ensonga eba evuddewo, ebadde ekuleetedde okusala ku sswala, wa hiya sababu safar, era nga y'ensonga y'olugendo. Kitegeeza olugendo bwe luba nga luweddeko nga lukutuseewo, oba tokyakkirizibwa kuddamu kubeera nti ate esswala ogisalako. Ekyokubiri, wabuuzizza n'ogamba nti seeka akalaadi kalamulwa katya? Akalaadi kalamulwa katya? Wallahi ensonga za kalaadi nsonga mpanvu nnyo, era abamanyi bazoogera
ensonga eno nsonga nnene nnyo. Naye omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yalinga amaze okusaala yakozesanga ebibatu bye bino era nga bye tulina okubeera nga tukozesa. Wabula singa kyesangibwa ng'omuntu embeera gy'alimu Allah subhanahu wa ta'ala embeera gye yamutondamu nga tasobola kubeera nti ebibatu abikozesa, tugeze ayinza okuba nga alina engalo bbiri, mu bulamu bwe alina engalo bbiri nga zaalina zokka, awo asobola okubeera nga akozesa akalaadi, awo aba talina buzibu okukozesa akalaadi singa engalo bbiri z'alina zokka nga zasobola okukolerako akalaadi. Oba oli awo kyekisinga okuba ekirungi okubeera ng'omuntu akozesa engalo ne tulema okubeera nga tuyingira mu takabbulu. Ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yasanga omusajja ng'aliisa omukono ogwa ddyo n'amugamba nti la ta'kulu bishimaali, toliisa mukono gwa kkono, n'omusajja n'amugamba la astati, sisobola. Bw'atyo omusajja oyo yali akikola mu mbeera ya kubeera nti yeetakabbara n'okwekuza, naye nga mwana wattu yali asobola okubeera nti aliisa omukono ogwa ddyo. Yagenda okubeera nga akaseera kakyukamu katono nga Allah subhanahu wa ta'ala omukono agulemazza era ng'aguleetedde emitawaana. Ekyo kiba kitutegeeza nti bw'obeera ng'osobola okukozesa engalo zo ebiseera bino ebiri ku ngalo Allah subhanahu wa ta'ala nga byabiteekako ngero omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yabiteekako by'oba okozesa olw'okuba nga kyekiri asl era kyekirimu ensomesa y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kibuuzo kira kyaddi kya Kigongo Nanziri yaga ekiramulwa kitya omuntu okuzaala nga bamusala busazi nga tamaze kukakasa nti tasobola kuzaala. Tugamba nti senga abeera nga takakasa nti senga aba atidde, kuba wagambye nti ayinza okuba nga atidde, bw'aba nga atidde okuzaala ng'akitidde talina buzibu okubeera nga bamusala era talina buzibu bwonna. Wabula bw'abeera nga tatidde ng'akimanyi bulungi nti asobola okuzaala nga tebamulongoosezza oba nga tebamusaze busazi, awo ayinza okuba nga yeetadde mu ttahaluka, aba ayingidde mu mbeera y'okubeera nti yeetadde mu ttahaluka. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti wala tulqu bi aydikum ila ttahaluka, temukwata obulamu bwammwe ne mubuteeka mu mbeera enkambwe. Kubanga tukimanyi bulungi omuntu okuzaala abaana nga bamulongoosa bulongoosa, ensonga si nnyangu era si nsonga yakusaaga wadde n'akatono. Okubeera nga bakusaala bakuggyemu omwana si nsonga yakusaaga era si nsonga gy'oyinza okutwala nga ey'okusaagiramu obusaagizi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abantu baffe bwe babeera nga bazaala babeere nga basobola okubeera nga bazaala bulungi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. So bw'abeera nga azadde bw'atyo talina buzibu, bw'abeera nga atidde ogenda bamulongoose, so tekirina haraji yonna, tekirina mutawaana gwonna okubeera nga bw'atyo ye bw'asazeewo ng'omuntu okusinziira ku kikyawulira eri omubiri gwe. Ekyokubiri, ate singa ngenda mwemupi naye nga esswala ebadde etuuse naye nga sinnagisaala, nina okugiriwa nga nvuddemu mu nsonga oba ekirowoozo kino katukyongereyo inshallah, tujja kuba nga tukiddamu inshallah. Ekibuuzo kyali kya Aisha Ismail yaga nti esswala y'ejjuma ekakata ku bakyala oba nedda? Esswala y'ejjuma tekakata ku bakyala, esswala y'ejjuma tekakata ku mukyala. Omukyala esswala y'ejjuma temukakatako, ekyo tetuyinza na kukirwako. Esswala y'ejjuma omukyala temukakatako. Then Jaliya Nalusibe yagambye nti esswala ya witiri bwe mmala okusaala laaka bbiri ndeeta adhikaari ng'esswala endala oba tekirina haraji yonna okuleeta adhikaari ng'ezesswala endala kulw'okubanga oba ofunamu empeera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. So ne bw'oba tozireese era tekirina buzibu kubanga teziri wajibu okubeera nga ozireeta. Khadija yagambye nti singa mbeera ne mukwano gwange oyo nga twawangaalanga naye Uganda naye nga mushiriku, oluvannyuma n'ambulako akaseera n'abaako mu nsi gy'alaze, oluvannyuma n'akomawo ng'era ebikolwa bye yali nabyo eby'obushiriku era akyabeeko, nzikirizibwa omuntu oyo okumwewala? Mwana wattu tugamba nti omuntu oyo nga tonnaba kumwewala, sooka obeere ng'omuwabula n'okumubuulirira, oleme kubeera nti omwawukanako bwawukanyi. Sooka omubuulirire, osale amagezi. Bw'olaba ng'alemeddwa okubeera ng'ekyakivaako, osobola okumwewala n'obeera ng'otandika okubeera nti
okumwewala oleme okufuna obuzibu kuba oba oli awo naawe ayinza okusababa okugwa mu mashakiri nga naye gaalina kusinza ku hadisi omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti mathalu jalisu salihu wa jalisu sui, bwe yali ayogera ku muntu omukozi w'emirimu emirungi n'emirimu emikyamu bwe batuula mwana wattu asobola okubeera nti akuleetera obuzibu ate naawe n'oyingira mu bikolwa bye, era ng'omumanyi omu yagaa nti alqarinu bilqarini yaktadi, omumanyi omuntu omukozi w'ebi omuntu atwala mpisa za mukwano gw'oyo gwasinga okubeera naye era gwasinga okubeera nga awangaala naye biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ebyo bye bibuuzo bye tusoose okubeera nga tubawaako insha Allah, ebisigadde tugenda kubeera nga tubireeta insha Allah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.